Tukwebaza okubango kyekumidde ku Bukedde TV1 tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko mu ttonto. Tukiguddawo ne minisita omubezi wa gavumenti z'ebitundu alabudde abantu abafunye ssente za gavumenti obuteetantala kuziwasamu bakazi oba okwejalabya ne bakolamu ebintu ebirala. Era ono alagidde abakulira emiruka okulondoola abantu bano. Meeya Kabembula ategeezanga Bakkansala mu miruka egikola eggombolola eno bwe beesuuliddeyo ogwa Nagamba okumanya ebyenjigiriza nga bwe biyimiridde mu bitundu bye bakiikirira nga bino abyogeredde mu lutuula lwa kanso ey'eggombolola eno. Abakulembeze bongera amaanyi mu kutegeeza abazadde obwetaavu bw'okuwa abaana emmere. Tuleme kugendera ku bino bye bagamba nti temuwa abaana mmere, temuwaayo yadde 10 ddala. Mu Uganda eyoggula buli kimu nga kya bbeeyi. Bw'ovaayo n'ogamba abantu nti temusasula kintu kyonna oba temuwaayo yadde akamere. Abaana abo abataakola bibuuzo be baani? Tujja kgenda ku famirize ezo tuzinoonyereze, abaana abo tubazzeemu essuubi baddeyo mu masomero bakole ki? Bakole ebibuuzo. Kyokka abamu ku bakkansala ab'enjawulo bennyamidde olwa poliisi y'e Matugga olw'obutaba na kaabuyonjo etuukaganye na mutindo bwe batyo ne basaba ekiteeso ekyokusima kaabuyonjo empya kiteekebwe mu mbalirira y'omwaka ogwa 2023-2024. Honorable Speaker, police obutaba na toilet, police twavaana tukoze resolution nti that when council executive wamne tawulikira kabakwatagane balabe nga bagenda ku police eyo okugira bajibuuze batudize report mu council dako. Bano kubala abasoma meya n'olukiiko nze nyongera okumenya abakyamani ba LC1 bakoze kinene nnyo okubeera nga bafutyanka abazadde abaana obutasoma kubanga obuuza kyamani wa LC1 kiki kyakola okujja mu kutimalo 25 n'agenda kusoma embuto zaabwe nga n'abali kakiiko oba aliko obulemu tasoma mu kukipa ka soda. Robert Musanje, Bukedde TV.